Omumbejja Joan Nasolo eyetise obubaka obutongole obwa Ssaabasajja Kabaka Omulangira Crispin Kiweewa Jjunju Kiweewa Kitiibwa omwana wa Kabaka omulenzi omukulu ayitibwa Kiweewa erya Jjunju lyerirye eryamugulwamu jjajjaawe Ssekabaka Jjunju ate erya Crispin linnya lya jjajjaawe yali kojja wa Kabaka. Nava Marushka Kanywani Nava Marushka Kanywani atudde n'abaana b'embuga azaalibwa n'alinnya Dina Kigga mwannyina wa Ssaabasajja Kabaka muwala wa Mutesi. Ssebo omumyuka wa Katikkiro asooka naye waliwo ne baminisita ba Kabaka njagala kuba banjulira bulungi mubategeere naddala mmwe abatatera kujja nyokka ne mutabalamanya. Oweekitiibwa Christine Nagawa Mugerwa Kasule ye minisita cabinet n'olukiiko yooyo mukyala nno munnamateeka azaalibwa Bangabi yeddira Nkima mu ngeri eyo yafumbira Reverend Kasirye ate yafumbirwa Bangeye. Waliwo Oweekitiibwa Noah Kiyimba minisita w'amawulire era omwogezi w'Obwakabaka yooyo oyo nno mu bukugu mubazi wa bitabo naye oyo Wampologoma azaalibwa Nnyonyi Ennyange. Waliwo Oweekitiibwa Dr. Ben Kiwanuka Mukwaya minisita wa Kabaka w'ebyobulamu oyo simumanyi busajja kuba mwannyina yanfumbira wango. Abaganda bwe bagamba awasa mwannyoko takumanya busajja naye azaalibwa Bangabi omulago. Waliwo Oweekitiibwa Prosperous Nankindu Kavuma Dokita oyo si dokita nga Dokita Mukwaya tamanyi kuba mpiseera agitya nnyo naye ye yasoma ebitabo n'abimalayo ne bamuwa dokita profesa eyo Mukyambogo University naye minisita wa Kabaka omubeezi w'ebyenjigiriza naye nno Wankima azaalibwa Bangabi. Abazaalibwa ab'Engabi tuli bangi kakati waliwo Honorable Ruth Nankabirwa oyo mukyala wange wa Mbogo era ndooza mulaba obwedda bwampeereza amagi biki kubanga Muganda we namulese Buganda kakati ye yandabirira kyamulanga aliranye Dr. Mukwaya nsobole okubanga buli ddakiika mpa Dr. Mukwaya enkoko. Abataka we bali nnyo Omutaka Kayiira Ajule ye mukubiriza olukiiko lw'abataka omukulu w'ekika ky'Embogo yayise nno ne jjajja mukyala alya ate ye wafumbe. Waliwo Omutaka Muteesaasira oyo ye mukulu w'ekika ky'Engo era jjajja oyo yabadde ateeka okubeerawo kubanga Oweekitiibwa Sam Kiggwe omubaka wa Kabaka erudda ero erinnya lye ery'engondooza ye Mwanje kale wangu ng'ateekeddwa. Waliwo Omutaka Kasujja Kyesimba Ajimingo w'ekika ky'Engenyi ali awo
oyo Ssaabasajja kyajja amutuuze mu bukulu obwo era mwenna abenge y'abali eyo mulina okumukwatizaako kuba akyali mugole. Waliwo abaka wa Paalamenti be twazze nabo Honorable Muyanja Ssenyonga yakulira ababaka okuva mu Buganda bwe balonda. Waliwo Honorable James Kakooza okuva e Kabula. Waliwo naye muntu gwe baŋŋambye ndowooza Hatwibu Katooto ava Lukunjiri. Abo ababaka abava mu Buganda bwe tubeera mbalaga abantu ne mbagamba mulina okunywerera ku nsonga za Buganda si masonga ettaano nga temwekomooma. Era bamumanyi bulungi ku ludda olwo tusanyusa okubalaba. Waliwo ababaka b'olukiiko ng'Oweekitiibwa Mutaasa Kafeero omubaka w'olukiiko lwa Buganda. Baba Mwankole ne Mukigezi waliyo Abaganda bangi. Ssaabasajja Kabaka yabalondamu omubaka ng'ono omubaka Hatwibu Katooto we Lukunjiri Bunyakulu era kyekyo oludda olwo. Kakati ono omubaka yabakiikirira kinaana nenewunya ne tukyangalanya mbalala yenna ne tumuyimiriza akutambuza bukwako. Kabaka abeere kabaka ate era ayitibwe Ssaabalangira. Kyemuva mulabanga oli olulangira kyekika kyokka omuli omukulu w'ekika atali wansikirano. Ssaabalangira kabaka alonda mulungi n'amala ekiseera n'amusiibula. Ssaabasajja yandibadde Ssaabalangira naye mu magezi g'Abaganda bw'obeera kabaka era gwe engoma ennene ate era obeera engoma entono. Kabaka n'alonda Ssaabalangira. Kyokka era kabaka oyo gwe mutwe ogw'amasiga gali amalala abiri mumuwulira nti Ssaabataka. Era n'ekigambo kabaka kiri mu bufuzi ffe baatugabanyizaako. Essiga eryokubiri ery'Abataka nalyo tulirina nva kubalaga n'omukubiriza w'olukiiko Ssaabasajja naye gwayawulizaako obuvunaanyizibwa bwe aliwo Omutaka Kayiiro w'Embogo. Yalutumirwa mwana essiga ery'abazzukulu erivaamu abaami n'abakulembeze nalyo weeriri nnyo. Era kabaka gwatuma okumufugirako Obuganda yalikulira simanyi olwaga mumumanyi. Era ndi wasanyu nze ne bannange bano bembalaze bwe twafudde e Mengo okubeera nammwe. Amasiga agasatu ge gazimba Obuganda era buli omu ku ffe ali wano alina mwayingira mulimu ku masiga ago. Omumbejja Joan Nasolo mukyala mumuyufu era wano mu Amerika we yafunira digiri ye ey'okubiri. Era mukugu nnyo mu byempuliziganya mu budde buno naye yeenyigidde butereevu mu kuzimba Obuganda era akola emirimu nga bwe mukikola akakikolera mu Buganda Land Board. Omumbejja Nasolo Ssaabasajja Kabaka gwe yatisse obubaka obutongole era n'amutikka n'obuvunaanyizibwa okuggulawo olukuŋŋaana luno mu butongole olwaleero. Bassebo ne bannyabo kambasabe muyimirire mukube engalo bamwaniriza omwana w'embuga omumbejja Saala omumbejja John Claire Nasolo. Twebaza omwoyo ogulimirirwa
eggwanga lyammwe gwe mulaze ebbanga lyonna ly'okukolera mu Buganda. Tubasaba muwagire enteekateeka eziriwo okukulaakulanya Obuganda n'okusitula omutindo gw'embeera y'abantu baffe mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Twasanyukira nnyo enteekateeka eno eya Buganda Bumu erubirira okwongera okugatta abantu baffe ababeera mu America, Canada awamu n'ebitundu ebirala. Tulina essuubi nti kino kijja kwongera okusobozesa abantu baffe bonna okwongera okujjumbira enkuŋŋaana zino. Twagala mufeeyo nnyo okwongera okwagazisa abaana abato n'abavubuka okwenyigira mu nteekateeka zino olw'okutumbula n'okunyweza obuwangwa n'ennono zaffe e Buganda. Tukubiriza abavubuka baffe okwewalira ddala endowooza ezigenderera okubawaabya n'okubatta mulamwa ogw'okukulaakulana Obwakabaka. Twasiima nnyo ebyava mu lukuŋŋaana lwa Buganda Bumu North American Convention olwatuula e Boston mu 2015 bwe mwaweereza ambulensi eyambye nnyo abantu baffe mu by'obulamu. Enteekateeka z'olunaku lwa Buganda kwe kwaffe ezaatandika mu Ntebu wa 2016 zaatusanyusa nnyo era tulindiridde okubaaniriza nate mu nteekateeka z'omwaka guno. Tubagaliza olukuŋŋaana olulungi era tuluguddewo. Katonda bakuume. Ssaabasajja Ronald Mwenda Mutebi ow'okubiri.